Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ennaku zino buli muwala ayagala mukyusa mubiri. Ati bye mwagala. Denga twagala kino. Babikolera mmwe. Ebiriwa. Ebyo. Nedda baamize si muba byagala sirimu. Toliimo. Toyagala kawatu. Njagala original. Abaana bejjemu embirizi. Anti kyenkugamba. Twagala buwatu. Tukoze obubina. Nedda ssebo. Toyagala bibbi. Saagala bina lya mukka. Njagala original. Okitegere. Nebeka badde bwe libanga talina. Nga talina naye nga original. Ono nno mutabani wange. Ebambi. Tukendeze mukona ema. Omwana walese waki kuba kati interview jono. Adde mu mmotoka. Kwegenda mu mmotoka. Kaddeko mu mmotoka osoko nyumiza emboozi kubanga. Sebo bubi. Ndabani tujja kuddira. Bitabuseemu. Yes, good boy. Kakati amabino oyagala matuufu. Ebine toyagala bina lipike. Kankule ebine pike ekisooka siina mmanja. Bampamba. Era ne ku airport bantawaanyiza. By the way abakulu abakuuma ddembe nze simanyi lwaki munne bakweyunira. Ku airport sebo nze nasembye okuva ku airport. Lwaki? Najidde ku KLM ngenda ku immigration nga nze ndi maaso. Abakulu ne baŋŋamba lindako. Nitandika okulaba bati beetooloola nembuuza omukyala what's going on? Nagamba you know you have issues with Ugandan security. Bangamba bills zibatta zibamalawo. Bills anti kisinziira. Kati omanyi muna Uganda agenda n'ava wano. Ng'abonyeebonye. Sina kubonaabona. Muna Uganda ayinza abamu abava wano oluusi teyasulako bulungi. Teyavuga ku mmotoka nnungi bino kambikuwe. Teyakwata ku simu nnungi Uganda. Okitegeera. Kati be bantu abasobola okubonaabona. Si kubonaabona nti alabika bubi asula bubi nga ayina ennyumba buli kye yeegomba nga ayagala akikolere ki akiteekemu. Emmotoka gye yalabanga nga ku TV ebirooto bye n'agiggyayo. Essaawa ey'omulembe gye yeegomanga n'agyesiba. Kati ye muntu gw'osanga nga buli kimu ky'alina kya bbeeyi naye ng'atunula stress mwerere. Lwaki? Mabanja alina. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gw'okutte gw'obba. Baba wa sugar teyamazanye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Film. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet.
Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events video and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Otadeo? Okay. So, tuli waneno ku Gibbs Bridals. Tuli muka December festive season. Ata nafuna lugoye Dwambaga beranga atoyitawo lugoye lwa Christmas, baptism, nabo abayingira ekisibo kya mu February kati nika abali mu kuwoowa bayitirivu temutuyisaako ensimbi. Tuli wano Kisaasi ku White Horse Mall ku round ya Bahai. Tunoonyeeko ku namba y'essimu 0784 592 656. Kaakati ndi wano ne muva Bulaaya. Munna Bulaaya, tata Bulaaya, kijendeseeyo. Byonna byoge. Anko we Bulaaya. Anko. Buli namawulire atanalinnya ku nnyonyi omanya omukulu ono teyakusiima genda Bulaaya. Lwaki ompala nyama? Yes, because muvawala anko ogamba otya. Ndi bulungi. Gotero tutwala mu yuna. I know. Naye munnanka kyova ngambye abaana bonna batanagenda mu America. Baba tebakukoona. Abamu baba tebannatuusa naye nze omulimu gwange kwanga nagamba nange bantwala butwazi kati ate so akotogera muntu nange ngezaako nnyo okulaba nga kye nayitamu n'omulala akituukako. Yes, so era buli lwenjija e Uganda emikwano gyange ogimanyi gisinga mbeera nnyo nga mbagamba please oba nga olaba nga waliwo chance ey'okukyusaamu ogenda n'okyusaamuko. Twalina embeera nga abantu baganze siva Uganda sisobola naye kati ffe emirimu gyaffe gya media gyali gya media, so ogenda n'ogamba media in 20 years n'aba nkimakings onaaba okyalina amaanyi geegamu nange ogenda okulaba nga tekisoboka n'ogamba manyi kanfuneyo ka plan B. Yes, ate nga bino bye twali tukayanira bye twali twegomba nga mpulira abasajja bagamba agenzeeko e Bulaaya n'akomawo kati nga neegomba ekyo ng'ennyonyi agifudde kagaali nga nange neegomba ekyo nga takyalina pressure lulikya neninya ennyonyi neŋŋenda nga beewaffe bankimyeko just ate nemala ne mbasiibula n'enzirayo naye Mukama mulungi mwe ng'Abasiraamu gamba Allah mulungi ky'omusaba akuwa. Yes, era nze tera nnyo okugamba abantu nze ndi musajja mukkiriza ndi mukatoliki nti buli ky'osaba Katonda awulira n'agamba essaala z'ono omuntu kanzidde nze kubanga ennyonyi nagyegomanga eyita mu bbanga ne mu bintiisa kale mu bye neeraliikiriranga waliwo waavu tosobola kweraliikirira kufiira mu nnyonyi ate otya pozinga okusanze olima neekugwera eyo mayizi zitera okufuna abo bengi ng'okabala nejja neekola ki
awo kuba ofiiridde mu kabenje kanyonyi. Bakaba kabenje kanyonyi. Naye kati nze ekintu ekisooka akabonero nkakuba nti Mukama weebale ntuusa bulungi ne nefiira mu nnyonyi. Naye ng'oli otya? Ndi bulungi sofa. Bigenda bitya? Si bibi ate complaininga. Mukama mwebaza nti kye namusaba akimpa ate n'ebirala bikyajja. Amiina. Yes. Biri bityeyo omisinga ki e Kampala? Kampala of course tubeera tugimisinga naye bw'olowoozaamu embeera eriyo kubanga tosobola kumisinga wantu nga tolinaamu kawogo. Omala kubaamu nakawogo n'olyoka omisinga kubanga wano wamenya nga tolinaamu wano wamenya. Ate n'Abannayuganda abali mu diaspora bw'ajja wano nga teyeetegese bulungi oyinza okunyiiga. Nga lwaki onyiiga? Abaana abasipendinga wano ab'oku area n'ofunamu olubuto nga lukutokota. N'ogamba banaye tuli ku ki? Tuli ku ki? Ffe ng'abadigize b'ekiro oyingira abantu n'ozinga emikono bo. Ne lwokyadigida? Lwaki? Nga luli edda? Ate kati oba kati wakendeeza kati ndigiza buvunaanyizibwa. Esibye ebyalo. Asibye ebyalo. Kati mbaako n'ogamba ate nyina ku communicating, meeting sawa wakati time difference. Mbaako ne meeting zenkola nga zeeri. Ngeri gy'oba oli. Ndyebandi eno. Kati bw'oba mu kibaala ku ssaawa 7 oyinza okuba tonnakiyingira ng'okyali mu miri. Ate kati ffe kati nga mu US ebbaala ziggalawo mu ssaawa 2 kiraabu eba eggaddewo. Tugiyingira 5 by 7 ng'eggaddewo. Kati nze kiraabu zaawo wano bwe njiyingira in 2 hours eba entami. Anti wakimanyi nga mpulira system ekooye. Munnange ennaku zino tulina abantu abava mu America, abava e London, abava e Bulaaya, bamuva Bulaaya. Bw'ajja wano nakusanga oyina akaduuka nga kano. Ng'agamba tewandizze. Ebweru. Ne ngamba nja kukufunamu ombuulire lwaki babeera batugamba nti bw'oba wano oyinawo ka business k'olinawo kyandibadde kirungi n'osigala eka. Era gwe nabuuza n'angamba anti kati wano oyina omuntu gw'osobola okukubira n'akuwaayo omutwalo ntufuna ky'olya naye embeera yeeri nti si nnungi kwegamba balina engeri gye bagitutamizza embeera yeeyo kiri kitya. Naye ate abantu baleme kisusa bw'embeera yeeri mbi. Embeera y'ebweru era kyekitutwala. Tewali ava wano g'agenze ku holiday. Naye nti oyinza okukola omutwalo gwa $1 n'otereka $10. Batumaliramu ddala amaanyi. Kati kyogamba ffe tutunda golodi. Anti mbu mwe abagenda yedda mwafunamu naye Bulaaya taliiko yagenda dda taliiko yazze eggulo. Kasita okimeekinga kankubuulire. Waliwo abantu nga abadde ebweru emyaka 30. N'ogenda mu myaka 2 ne muba nga muyingiza kyekimu. N'amazeyo emyaka 3. Yes. Tekiriwo ekyo nti nze saagala kutiisa bantu nti Bulaaya of course ayina challenges zaayo. Otusevinga. Ebintu ebisinga bye tukoze tetwali bikoze nga tuli wano. Okitegeera? Ebisinga bye tukoze gye tusula tetwalisuzeeyo nga tukyali wano. Okitegeera? Nga lwaki oddaawo ogamba bannange go sigaleka. Anti mwe temwagala tubuulira amazima. Amazima gali nti bw'obanga wano olina akayumba kotopangisa. Olina bizinensi yo evaamu akasente. Kati kankugambe nti ekitone nnyo Uganda ng'oyingiza emitwalo 10 ewiiki. Nga gy'amagoba. Nga magoba tegaliiko mafuta, tegaliiko ki, kamotoka ko kapaakinze awo topangisa. That life bw'ogitwala e Bulaaya oyinza Bulaaya ayinza okukutama. Bulaaya yeetaaga kati ng'abantu abalina dream nti njagenda ensome. Kati waliwo omuntu atuuka ku kisenge n'agamba you know what? Kimala kangende. Naye bw'obanga okyayinamu akantu kati olina edduuka lyo bwe liti kamotoka kako kali wabweru kapaakinze tewali akukonkona nti zibedda bannange era asatu. Manufacturing mu ndeyo ne okumanufacturing ngoye. N'obeera nga
ate kankubuulire mu Uganda nze beda njagamba government buli mugagga yenna mu nsi olina okuba n'ekyo manufacturing kasoba nga tolina kyoteekawo nga kikyo tolifuna ssente wakiri baako nti nfulumya amazzi gange nti oba kino ekizigo kyange teno kando nze okitegeera yange akakofiira kano kange tubula abachina batusinga omuchina afulumya akantu bwe kati nga $2 naye nga kake ne bakatuuka echai e Sweden kabakola boyi okitegeera kati wano naffe kye tulina okukola ki okuyingira nti obeeko kyofulumya nti dress bweti osobola okugenda China n'ogamba nti njagala gundi bwetyo naye n'okola lebe eyo okitegeera n'okola lebe eyo kubanga abaana ba designer balungi abali wano bayitirivu abaana bakola bulungi what we need is gundi ani gundi zino gundi kuzifuna material n'ojja wano omwana n'afulumya ekintu kyo nga lebo iyo nti omuntu n'afuluma n'agamba nyamba ddaani tubeda byekito bwe kitambula naye omuntu osobola okugamba nti omanyi bizinesi yange ekola wakati olaba lwaki omuntu akugamba tova wano oleka bizinesi yo once you fly to go to UK US Sweden ng'olina ka bizinesi ko nga kano n'okalekawo sirowooza nti kasobola okutambula without you waliwo abantu ng'oli agula muntu nga ne bw'onoovaawo ne bw'onookola otya tebajja kayingi so bulaya si muzibu nnyo nga bamutugamba ye muzibu naye abamu bamumakinga okuba omuzibu bw'oba omanyi dream yo ayinza obutakubeerera muzibu kati kankubuulire nkyogera nnyo nga ndi eno nga nzize nga buli muntu aba ankubira nga nvala gw'okikola otya waliwo twadde ne ku mukutu gwaffe ogwa All Stars guliko ba Wanyana ba Kabanda ba Patrico someone made a joke nagamba we need to ask him bawala yakikola atya in 3 months 4 months n'agenda Uganda so naye waliwo okwebudgetinga okitegeera n'oteekako stress kati ate nze kye nakola siina gundi zinimitinga mu Bulaaya abantu abamu bali eyo ng'alina famire abaana bana zimaze emyaka 2 mu US nyina omwana ogwo ali myaka 17 okikola otya teweegatta neegassa magezi kubanga abambe nasangawo bw'otuukira mu muntu akubuulirira naawe weebuulira mbakubuulirira natuukira mubambi ku famire sikozesa famire tukozesa family planning y'abasajja sigikozesa myaka naye omwana ajja mu America mu myaka 3 ng'alina abaana 6 mba nti babagamba bw'ozaalayo bwe batugamba eno bw'ogenda eri n'ozaala abaana nga bangi wali ekusasula ki oba ogyongeddeko abaana nti bano ebatwala eyo gundi nfu ekusasula ng'ekusasulira ki kale olina benefits z'ofuna ez'abaana ani akusesa abo abaana bana you have to work hard kubabeeza kubuulira kati kyova olaba nti omuzadde bw'atyo ng'alina 4 kids oba 3 asobola okujja wano e Uganda naye taba na mirembe lwaki kubanga omanyi tiketi z'aba avuddemu azze ne mukyala we n'abaana 4 be bantu 6 buli tiketi 6 manya ne wagenda okusula kati ate abaana batama wano abo betujja ebweru kubanga ojja balekera jjajja nga tebamanyi Luganda tamanyi Luzungu basaba birala ebalaba birakajanja agoba ensowera n'agigoba paka gyegenda addayo n'abinyumya ku ssomero ntuffe tulyanga enswera eri ku mugaati ne bakuyita mu ssomero akuloopi ti abaana munaye mubateekako gundi kwega ebintu bingi nnyo era omuzadde ajja wano naye aba tawummudde ng'azze n'abaana so gwe ebyo byewagaana ebyo bye nagaana n'ogamba montayi nze bwe njija wano mbanzize
Bwenjija wano banzize kuwumula era ebiseera ebisinga negendere Butambala nembeerayo. So mbadde nyana kugamba gendeyo nzaale nnyo. Osobola okuzaala bw'obanga kyoyagala. Kubanga ekirungi kati nga nze abeera mu America. Kati America ogiraba ti buli mwana bw'ozaalirayo yawukana ku nsi endala. Ye automatically abeera American. Abafunye passport ya America. Zitali mu nsi endala ozaalirayo omwana bw'oba tolina bipapula taba nazo oluusi. Ezimu ne America gwe ne woba ositwagolinga bw'ozaala omwana yaba n'akatabo ka America. Nkategedde. Sagala kuteekawo kintu. Sagala kuteekawo ekyombo omwana bamulabirira. America buli muzadde yeerabirira omwana. But waliwo benefits. Kuba gavumenti yakola system. Ng'ensi zonna bwe zisobola okukola. Nti kakati singa Uganda ekikola nti nga bwe yakikola nti free education. Omuntu bw'azaala omwana tekitegeeza nti omuntu azaala ennyo olw'okuba nti Uganda free education. Okitegeera. Kati America ogenda okusasula fees ng'omwana ayingira college. Okukwata mu nsawo nti fees ng'omwana akola ki? Ayingira college. Kati ezo struggle z'oku fees teziriyo. Nti nasale biki okujjako daycare zo bazisasulira. Oba naye bino omwana muto agenze mu ssomero. Free transportation mwana bamukima baasi paka ng'alinga ayingidde college myaka nga 18. Kati awo n'otandika okuwulira akazito. Ate kaweweevu anti kati buli muzadde akola asevingira mwana we for college. Kubanga college eri expensive. Baakikola nti eno free akazito n'okawulira wali. Yes. Naye bangamba muva wala nti olugambo lwemu okolako eyo terumanyi lwab'e Kampala. Kati omanyi olugambo lw'ebweru lwaki luwera community entono. Wano lungi lunyokanga mukka community endala buli wola n'ebintu bingi ebikugira ebikutwala obwongo. Naye nawe okkiriza nti buli muntu ali e Bulaaya ly'olugambo lungi. N'okweyogerako. Okweyogerako nako kuba kungi naye kisinziira community ekigy'olimu. Yes, kisinziira ne community. Kubanga abantu ate nekisinziira oby'entertaining otya. Okuwulira nga bagamba Zubeda yafunye olubuto. Akoze ati kati nze ebyo tebi. Ani nannyinirwo. Kati nze ezo entertainment. Kati olaba nti omuntu w'e Bulaaya ate yakuweeza amawulire ga wano. Ageeri n'agamba Zubeda mu bawala alinayo akawala. Kati ekyo kibabeerako balina data waabwereere ekisooka. Oba ali ku mulimu oba ali ku internet free. Temusasula internet. It's free. Buli woolaga. Lwaki batulima nti musasula internet? No, kati bw'obanga of course essimu tuzisasula. Naye kati buli wogenda waliwo wifi y'osobola okukozesa for free. Kati ate twetaaga wifi ti essimu zaffe company nti oba T-Mobile oba AT&T nti bw'obanga olina plan yo teweetaaga wifi. Buli womu internet osobola okusasula unlimited nti omwezi $5. Kyebava mbeera online buli budde. Yes, YouTube tebitulya ate oteekeyo gundi. Naye abantu balina okwongera abantu b'omu America okulabira ddala YouTube. Kuba bo tebalina gundi. By the way be basinga obiraba. Balina kwongeramu bwongezi. Si America yokka abantu mu diaspora balaba nnyo YouTube zaabwe okusinga abawa. Kati nze nsobola okugamba nti bukyanjija Facebook yange teri kusimanyi. Facebook zaamwe teri nazo teziri. Nanti bagijjako wano. Badde simanyi. Bagijjako. Ojja kugifuna ng'ogenze oba ofune VPN. Lwaki? Yali ekola ki? Lwaki? Yali bw'obeera ku wifi ekola. Ekola. Okay. Ofuna wali wifi oba VPN. Naye nga wano mu ggwanga baagimanyuulako. Kiki? Ndowooza twali batandise omenya amateeka. Aga Facebook. Ag'eggwanga.
Nakamenyera ku Facebook. Bangaba bills zibatugaziba tazibamalawo. Bills anti kisinziira. Kati omanyi muna Uganda agenda n'ava wano. Ng'abonye. Sina kubonaabona. Muna Uganda ayinza abamu abava wano oluusi teyasulako bulungi. Teyavuga ku mmotoka nnungi. Bino kambikuwe. Teyakwata ku simu nnungi Uganda. Okitegeera. Kati be bantu abasobola okubonaabona. Si kubonaabona nti alabika bubi asula bubi nga ayina ennyumba buli kye yeegomba nga ayagala akikolere ki akiteekemu. Emmotoka gye yalabanga nga ku TV ebirooto bye n'agiggyayo. Essaawa ey'omulembe gye yeegomanga n'agyesiba. Kati ye muntu gw'osanga nga buli kimu ky'alina kya bbeeyi naye ng'atunula stress mwerere. Lwaki? Mabanja alina obisasula. Kati Amerika yakola system ndowooza n'ensi endala bwe ziri nti buli kimu osobola okyetuusaako naye n'okola ng'omuddu to pay that. Byoyagala okubeera nabo. Wakati we nayegomba essaawa maya 13 ngenda bugenzi n'engifuna ku credit. Okitegeera. Nze sisobola kukola bwe mba njagala essaawa ennungi nga ngikola nga ngigula cash. Emmotoka bwe mba njagala nga ngisasula cash. Nti ne bwe mmala Uganda emyezi 3 tewali amanja nti emmotoka bakati omuntu ng'olina looni y'emmotoka olina looni y'engundi tosobola kubeera wano emyezi 2. Kyebava badduka okuddayo. Anti omanyi biiru ya US si nyanku kugisasula ng'oli mu Uganda. Omuntu asula mu nnyumba ya 10,000. Ya 14. Bw'oba wano essente z'okugijja ku akawunti 14 n'ozizza mu za wano kirumamu. Kirumamu n'oga mba ngisasula miliyoni meka 2 ze batutte omwezi n'ogujja 2. Buli wezibalamu okutuka. Naye ate bw'obeera eri tokiwulira. Naye ate batugamba eyo tebabakkiriza sasula cash. Tosasula cash. Anti era ziva ku gundi. Kati anti nyamba nga n'owoga nti emmotoka n'ogimalayo nga toyamba. Bazisasula. Leadership gye ziri sebe zitwala cash. Naye tezifunamu nnyo ng'abasasudde mu yes kubanga yaba akukiipinze ng'ogenda muwa paka ayinza okukiipinga emyaka egi 5 ng'osasula mmotoka eyo gimale. Tebatera ku gundi kusanyukira cash. Tebatera kusanyukira cash. Naye emmotoka gye ziri n'ogenda kati bw'ogenda nga ku Facebook gundi bagiyita marketplace oba waliwo n'emikutu emirala kati ogula ku dealership waliwo abannyinizo kati nnyinza okuba nga nnyina Benz nga ngikooye naye nga nagisasula neggwayo. Okitegeera nga ngitunda njagala cash mutwalo gwange mulamba kati nga ngiteeka online. Kati abo gye bali ne mugenda ne negotiate nga n'omuganyi n'akanaana n'agikuwa. Abagagga gye bali abaziina naye bw'ogenda mu dealership ekintu ekitwaza abantu mu dealership butaba na cash oyo kanaana. Nze nkubuulira abantu omanyi balimba. Omanyi ate n'okulimba kubabeezezza mu mbeera nga tebagyeyagaliramu. Okitegeera. Nti osobola okusanga n'osimbye abantu line. N'obaga njagala omuntu ayina emitwalo 2 ku akawunti. Yawona yayingira eggulu. Mu diaspora. Ng'oyingira eggulu. Oyinza okulaba nga batono abaliyingidde. Lwaki? Naye nga mu assets. Zirina. Naye ngamba cash. Nti ziri awo azirabako. Si kyangu. Alina okuba nga akola nnyo. Naye nga mwebali abakyala n'abaami abakoze sente zaabwe abasomye ne bakola kati ng'abasawo bannansi. Bannansi bakola sente nnyo. Bakola sente nnungi. Usanga nnansi ng'afuna $7, $5 per hour. Kati abo bakola sente nnungi. Kati abo abaaziyinako. N'eŋŋamba bano abeejaasi. Soma teyasoma naye ebyo babeera
ku TikTok be bakola ki bebawa amagezi bebawa amagezi abo oluusi omusanga kasente tekaliwo bulungi ayogera bwogezi nenga Bulaya ye alina opportunity nti nze ngezanga US emirimu wegiri ate eja sente nti buli kyokola kiba kikuwa sente kyosanga omwana ng'asala enviiri alina sente osanga omwana kati for example omwana avuga Uber abasinga bavuga Uber olaba Uber ogiraba nti oyinza ogiraba ng'omulimu omunafu naye ate gwe guyimirizaawo bannayuganda bangi mu diaspora kuba ndaba abasinga bavuga Uber anti sente nyingi ate ng'oli independent toyina kukozesa ne bw'oyagala apo ogijjako n'ogenda n'okola ebibyo nti Uber okugeza nga America nti bemba njagala $2 nkugamba Zubeda nindaako akawungeezi nzikuwe okitegeera nenzikuwa ate nensigala nga nange nsigazaawo okitegeera ti omwana ekitono nnyo akwata $3 edde okitegeera ng'agyeko buli kimu okitegeera era n'emirimu emirala kati olaba abantu abakola emirimu kati bagenda ne basoma abaplamba baani plumbing job oyinza omulaba wano nga anti oba osomye ate ngende mu mazzi munange osobola ofuna kiralo buli munnayuganda nze gwenkubiriza olaba bapaatu bonna bazze mu ssomero no kati Megadi is a medical doctor Patro yazze mu ssomero Masembe omubi naye ali mu ssomero gundi Wycliffe naye ali mu ssomero banaatera okumaliriza so nze kyesisobola kukola ate sikigaana muntu wanze natuukanga okusoma ndabanga tokyakwata nze obutaka nagezaako nagezaako mu college eyo naye nagenda okulaba bannaye ng'ebintwala bingi kubanga okusoma kwetaaga concentration n'okuteekamu obwongo naye nagenda okulaba nga naye ate sikigaana muntu era buli muntu kubanga mu America ng'osomye you can't go wrong. Yes. Okay. Kati gwanga teweekweka. Kwekweka ki? Abasamba bajja no beekweka obamanyi. Anti kyenkugambye kiri. Nakugubya nakasha mjango nsange wano munnange. Njagala mwendi muno mazeemu ewiiki. Nomubuuza weekwekera kiwa bbaani. Ati munnange sinnakola bintu wano. Kati nsuda mu apartment Airbnb saagala abantu bandabe. Baani abantu nga bakwagaza. Mu mikwano gye be yaleka. Mutaba mulabe nga bwali. Kati ekyo abantu bwasanze mikwano gye gyazimba amayumba wano. Abantu ekyo kye kibafuula nga bali miserable. Tasobola kujja mu event nga bwe wazze. Kati nze nkubuulireyo mukwano gwange Misa Semakula. Misa kyo yalina ekintu kye yankola. Najja wano. Nali maze emyaka ndoza 8 nga sijja Uganda. Tokomawo. Esadda. Kati bwe nadda Misa kiyanteeka mu motoka ye. Nanvuga eyebuziga. Nga simanyi kyaddiru ki. Angamba eyo nno ya mukwano gwange muwala bamuyitawe ali myaka 3 yaliko ebweru eno yagunde kati nagenda okuva mu embeera ne manya Misa kyadda ayagala negombe ndabe nantwala ewachamira nenga abananga bakola sente omutima gwe najja nagwo ogwokugenda okujooga bwakomaawo walize kujooga anti emyaka 8 nga mpulira se nganzire kanjoge omutima gwe najja nagwo ogwo papa yagustopinga muliro negukka era papa nkwagala nnyo oyo musajja amazima gennyini omuliro gwazikira kuba nali nja kubeeranga eyo muzikololo onyolye bakusuuta omugagga fune n'abankuuma navaawo nga akaliro kakkiridde ng'omanyi gye njagala okugenda kutambala kugula ttaka nime mwanyi
So kati gwe tokyekwekerako ddala. Anti nekweka kisina ekisooka siina mmanja. Ekizibu kyokka ekyali kinfunyisiza obuzibu wano yali politics. Luli we bakuwamba. Era ne ku airport bantawaanyiza. By the way, abakulu abakuuma ddembe nze simanyi lwaki bakweyunira. Ku airport sebo nze nasembye okuva ku airport. Lwaki? Najidde ku KLM ngenda ku immigration nga nze ndi maaso. Abakulu ne baŋŋamba linda. Nitandika okulaba bati beetooloola ne mbuuza omukyala what's going on? Nagamba, you know, you have issues with Ugandan security. Magamba, why? Bwanti tuyina ebbaluwa eri kuno from olina okufuna clearance from JAT. JAT si eya Damulira. Wakola mukulu simaya ate nze mbabanja kuba nze nawambibwa. Ne lwaki wawambibwa? Abantu ne baga weewambye. Munna kati nali neewamba nfune ki? Sisobola kwesimbawo, sisobola kukola ki? Siri muyimbi, kati mba nfunemu ki? Theatre njirimu naye kinyongerako ki okwesalaasala. Okitegeera. Ate waliwo abantu byoyogera abantu bo bennyini ne bakujajinga. Agamba naye bannaye wadde mulimba kati muva wala yesale. Kati mbwinge banzaala Kenya. Waliko mbyobufuzi anti naye banzaala Kenya. Akasajja kambuuziza kabadde so rude. Why are you here at this time? You were here in July. Nekagamba, this is my country. Ekyo kyekugambye okirabye. You were here in July. Yangambye you left in July. Why are you here? This is Newembandi. So okugamba nti buli mwezi njija wano. Oŋŋaana. Gavumenti yensasulira. Nti nyonoonye nnyo ssente z'omusolo. Ate nga buli lw'oyingira owaayo omusolo. Nze nsaba visa. Nyingira wano ku visa. Lwaki toli Munnayuganda? Siri. Sooka okambuuliremu ako. But toli gondi diwani citizenship. Okuba ne due citizenship. Yeah, twalinga tukyagala. Naye tebakuwambamu kano. Naye oluusi ffe nga abali political. Oluusi oba nkigambe nti kirina engeri ekikukwatamu wakati singa nawambibwa nga nyina due. American Embassy teyalivuddeyo to fight for me. Kati soko buliko bakuwambira ki? Waliwa. Eyo nemboozi baŋŋaano gyogerako. Bakuganda. American Embassy with the FBI bangamba until the government of Uganda releases that information investigation nga bazijeyo ne bazikwasa embassy. Kati sisobola kuddawo ate kwerera ejja nga bali America tolina mwadde Obunayuganda n'obu. Wano ndi Munnayuganda n'olulimi Lunnayuganda naye munnayinsaba ka visa okuyingira. Either they can deny me ne banzizaayo. Obokuwa. Naawe bakubunkenke. Bakubunkenke. Oba banampa visa. Oba banampa ne nyingira. Kati Uganda ekola etya mu visa yaayo? Visa yaffe naffe tulumya. Sokonyumizeemu obugubi bwa visa. Visa ya wano. Terumya nnyo. Nyangu kyenyina okugamba. Abaziga basi banyiivu bajja kubanga nze ngikolera online. Nenteekayo ebyange documents zange ne bampa approve. Togendayo kadirisa. Kadirisa okasanga Ntebe. Ibajoba baongeremu obugubi. Kadirisa nti bongeremu munaafuna omugenyi yenna. Nga mongeddemu obugubi. Ntiki. Nganga bw'olaba America bwetuyisa. Nemugamba ki? Nti ojja kasenge wali ne tubire. Bank statement. Ogenda kukola ki? Nti kulaba goonya. Immigration wali ne tuka tugikalubya. Oshegeera. You want to watch what? Yeah, I want to see goonya. Goonya. Go back. Denied. Netukuteerako. Ensonga gy'otuwadde tematiza. Anti temujja kufuna mugenyi yenna. Kubanga Uganda yeetaaga abagenyi. Kati olaba nkulaga ekyokulabirako.
singa immigration ya Uganda ekola bulungi oba nekola ekikwekweto nga immigration z'ensi endala bwe zikikola ojja kwesanga abantu abasinga abagwira work permit zaabwe zaggwako dda abamu bayingira tebalina gundi invitation wano tebalina mu US tulina kye tuyita undocumented gundi communities nti abayingira nga government tebamanyi okitegeera kati nawana abo abantu bangi bayinza okuba nga bali 5% mu Uganda abali undocumented mu Uganda nze waliwo ebifo bye neegomanga nabadde mpitayo sayidi ze Muyenga ng'ogende Muyenga awo bayita Kabalagala kansanga biki kinalowooziza oba ndi Eritrea eyo waliyo ba Eritrea Basomali n'Abasudaani ate bajja ddi ako akafuto akabawa nga mwabawa kabbeeyi ate Munnayuganda muleka mu Katanga mwali wadde mu Katanga bano ne mubakyusa ne tebajja kusobolayo bali balina ssente naye kyembuuza bo bajja nga ba refugee oba bajja kubanga ngenda nempulira waliwo ne mukwano gayaŋŋa munnange ennyumba yange abalitiri abagipangisa emyaka egi neno batandise ekyanja wabajja ne bapangisa emyaka 5 ngamba bajjanga baki oba oyina buuza immigration kubanga ate bwe baba bajjanga ba investor lwaki ate batunda obubaala obuli lokale balinamu ne saaluuni kati mutulinamu n'abatunzawo mu Kisenyi batungira ddala kati immigration bannange kino ekintu mukyetegereze kubanga abo bantu bagwira mufuuke Trump munoonyereze kubanga Trump omanyi kyeyagambye abagwira bamazeeko abannansi emirimu kati nabano Uganda oyinza okwesanga nga bagwira nabo bamazeeko bannansi ki era munnange tewali naye kaakati gobona okyogera eri banasigaza ku mirembe eri mu Amerika bajja kugisigaza ate lwaki mbadde nkulaga nti system singa ya immigration ya wano ekeera enkya negamba leero twagala kunoonya ba undocumented gundi walwena bawano nga babatigomya nolaba Bachina emisinde gye badduka naye era tekiri gundi tekiri nnyo kyamaanyi nnyo wano kubateeka ku bunkenke nti bannange ate mumanyi immigration sente zeyinza okufuna mu bantu abo mpitirivu nnyo kubanga omuwa mwezi ogwo bwe guggwako n'agenda n'alinewinga okitegeera naye engeri gye beetaayamu wano balabika tebalina bigonti byogerako kati ate oyinza kubasanga mu voters registry gw'osaaga ne Uganda akirabye ekintu nze nasanga wali Omusumaali ng'alina ndagamuntu eya Uganda ng'ajagaza ki obadde ki ng'agiyina Omusomaali yes ng'alina nangamuntu yes bazigaba wano bazigaba obadde ki obeera Kenya mbeeramu muno Uganda buli ekitasoboka mu nsi yonna wano kisoboka yes buli ekitasoboka ekisooka fake asinga wano ate fake asinga origin obulungi kyoba omanya n'ensi endala ensi endala ate kikkamukko naye wano fake eyayitirira fake eyayitirira nti n'abantu bennyini batandise okubeera fake yes era ojja kwesanga nga China etandise okukola roboti z'abakazi wano ng'omuntu okuwasa owaddala ofunamu roboti yo n'ogiteeka awaka kubanga abantu already bafuuse roboti abantu babaggyemu ebyenda banaatera bamalamu nsigo babaggyemu ebyenda abawala ennaku zino buli muwala ayagala mukyusa mubiri ati bye mwagala nga twagala bikolera mmwe ebiriwa ebyo nedda bambi nze muba byagala sirimu toliimo toyagala kawatu njagala origino abaana bejjemu embirizi anti kyenkugamba twagala buwatu tukoze obubina nedda ssebo toyagala bibi saagala bina lya mukka njagala origino okitegeera nebekaba nebulibanga talina nga talina naye nga origino
ono nno mutabani wange ebambi tukendeze mukko naye ma omwana walese waki kuba kati interview jono adde mu mmotoka gwegenda mu mmotoka addeko mu mmotoka osooka onyumiza emboozi eyo kubanga simo bubi ntabani tujja kuddira bitabuseemu yes good boy kakati amabino oyagala matuufu toyagala bina lipike kankule ebbina epike wabaawo we litabukamu bw'oba teweegendereza era ojja ogenderera abantu b'obubina obwo obutali bwa ddala tebava mu bathroom abati agawunya tegawunya naye ndowooza babawa time nti buli 30 minutes gendako emmanju oyongeremu omukka ati bangamba mu process yofuna ebbina eryo livunda masavu gano gebateekamu mu bugasoboka kuvunda tegaba masavu aba plastic panna yes ate nga kasuku yali angamba mugende naye bamuggyemu amasavu g'omu lubuto kasuku bagenda muteeka mu bidomola bw'aba alowooza nti masavu bo bagagyewa mu lubuto kati nga lwakasuku alina olubuto lunene bagenda nnuunamu ago amasavu ge bazzeemu anti ye tayagala lubuto abeere ne 6 pack amasavu anti webagajje bateekewo ki anti agenda sigaza flat tummy weetaaga amasavu era mu mubiri so kati flat tummy kasuku ajja kufaanana nga gundi kasuku talabika bubi kasuku yeetaaga bwetaazi gym na kubeera fit bode ya kasuku simbi kuba kasuku yava dda nga lyakulanga kiga likigamu oba nate liganda so gundi yesimbi nnyo tulabya tabigendako agamu aganene kati omumwa womanyira nti kati oyo womumwa mimwa minene abasajja naye kati tebereza ng'okoze omumwa ogwo oyinza okuwuuta enkoko anti kibawo ekitinga kinene kiva babayiwayo buyiyi bati kati omuntu oyo abantu nno begendereze nga bakyusa emibiri kubanga tetudda buto tukaddiwa nze ndabyeko ku bantu ng'akuze ng'ayaga kusangulako ttatu naye ng'egaanye ng'atagijjirako ki ati waliwo emyaka mikadde emyaka 7 nyina ttatu wano okitegeera ng'alaba takyasobola kubeera na ttatu waliwo ebintu ng'olina okukimaintaininga olaba abantu waliwo abasajja n'afuna ssente n'akwata mu kizigo abasajja beerusiriza ddala kati ssente bwe ziggwawo w'omanyire obuddugavu nti buli lulyo ate odda ku kkala n'oyitawo n'obanga omusudaani waliwo n'abali ebweru nga bakwata mu kizigo abeeyo obakoledde ki obagamba nice ensimbi bwe ziggwawo okitegeera omusajja bwakuba kinnamakulu eyo anti kati ebikozesebwa bingi ate biri available nti ebweru okyasobola okukozesa buli kyoyagala naye akasente bwe kaba kaweddewo odda kukalayo original n'abasajja kati beenuuna embuto naye nze ndi ku kyabakazi mukikole sebo kya bbeeyi omuntu okukola ne bamugyamu naye tebajjamu mbiriizi waliwo abukazi omuwala bajjamu n'embiriizi 2 alina kawato kalinga kansi kati bw'osaba bbiiru ye gye yakozesa gundi eyo ali mutwalo nga gumu n'ekitundu ogwa $1 so bya bbeeyi naye tebamanyi kizibu kigenda kuva mu ebintu ebyo bijja kuza backfire olabira ku artist abanene nga ba Michael Jackson abakola sajjala ebiki n'abakazi abalala bangi abakoze gundi amabeere ne bagasala abamu ne bagongeramu ne bateekamu ebipiira ebyo so kati ebbeere ly'ekipiira silikoni egondanga omubiri
Oh, je babateeka mu silikoni. Abaye. Ne Zimbabwe eti. Kati abamu oliraba nga dene weriti. Ninga lirimu ki? Egundi. Kyeriva litava mu kifo. Teriva mu kifo liba liyimiridde liti. Yes. Kati abamu omusanga nga ayinayo akabaawo bwe kati bwanyene bwe liggwa. Baba amutega akabaawo. Akati. Akati babatega buti. Wewa akati nga kalirezigiditi. Oh, kati bwoliko wango yagaligwemukko. Ngusuula. Kisinzira gwosanze. Ayagala ligudde. Ayagala likoze. Right. Mulimu abantu nga ye ayagala ebbeere eddene. Ne wabaawo ng'oli ayagala lino erigudde. Hane siima ye ayagala erigudde. Nga liringa socks. Naye ebbeere eryo erigudde. Tukirowoozeeko. Mukama yatukola bubi naye. Nze kyebbeere kale nkubiriza abantu keeping egundi lyo nga banaye egundi erigudde lirabika bubi. Kati baliyonka abaana ate tuyonsa. Ate we naamuyonsa naakola ntya? Anti omanyi ekisuula gundi ezo buterekereza. Tibwoba oyonsa omwana taata we muleke. Olondeko omu. Toyinza yonsa babiri. Abantu babiri omundi gumu. Omu ayonka bya kikulu omulala bya kito. Kati ogenda okuva mu nzaala ezi. Oyonsa abantu babiri. Kati enzaala nnya oba oyonseza abaana 8. Ona nti yayonka buli gundi. Kati abaana 8 ono mu time zifo. Ona atalina kkomo. Talina akondi ku myaka 6 alekerawo. Yes. Kati kyekimu ku bantu ate ekisinza Abannayuganda bambi bakopye nnyo ekisusse. Ate wali abakazi tukoppa. Abakazi. Nalaba Cardi B gundi ku TV, nalaba onani Nicki Minaj, n'agamba nange nja kuba n'omumwa gwa Nicki. Nalaba gundi. Naye bo omanyi abaana baartist balina sene nnyingi nnyo ab'ebweru. Ye agamba abaalabanga ensi buli kimu akikoze. Nga abuuza kiki sinnakola. Nolwala lusobola okutunula eno. N'olugalo nsobola lukyusa ne balutunga nga lutunga. Kati bye babeeramu. Kati n'aba wano bye bakoppa. Tannaweza wadde obukadde 10. Kumanya obukadde 10 ku account. Ali mugenda mu sajjale. Sajjale egenda kubeeza ng'oli busy. Olina okugenda ettake ne bakyusa omukko. Kati batuleetedde mu njalo. Ono wabaladde wa sukaali. Abaana bamwekuba okeekuba buli wiiki mpiso. Osanga woofumita. No, naye empiso eyo ekkirizibwa. Bagiyita insulin. Pozi mu njalo ndala. Insulin kuba sukaali. Bagikuwa ng'ogikuba wiikere. Ne dokita yakulime atuuka ekiseera n'agamba nti now in your body you need insulin. Kati olina bakuwa empiso eyo. Beera mu fridge. Kati wano si basukaali. Baki? Bakazi basala mbuto. Mbwa nti ekutta appetite nga abasukaali. We basanga we bagikuba kati buli muwala wano. Ajina. Baziteeka mu fridge ne bazitereka obudde bwe butuuka n'akuba. Kati ekyo Uganda. Kusala lubuto, kusala mubiri, mbukushapinga. Uganda njagala abantu balowooze ku future. Otherwise tujja kutuuka ekiseera nga buli muntu wa plastic. Ng'abantu baweddewo abali original. Kubanga ebintu ebizze nga bitukyusa bingi. Nze nali wano wali omukwano gwange yanga ffenno tulina akakebera siriimu okagula ku supermarket. Ku supermarket? Manya kugundi ku pharmacy. Mbuno okagira oti. Babugula abaana. Babugula. Baba bayingira bati nalyoka ne bamugalinda mukaawo nga tetunaba. That is very dangerous. Kali dangerous. Very. Very. Era nze sigamba abawala n'abalenzi omuwala yenna tokkiriza musajja akozesa kantu ako. Genda mu kisaayi mu laboratory babakebere bupapa ki? Anti waba budde. Obudde olagawa. Baba ina bye bagenda okukola. Ngobireka. Anti olumu abasajja baba bafumbo ngaddayo gwe. Kozesa protection. Abasinga abasajja balina allergy. Kuba amazima gennyini obuntu obwo soka weebuuze buvaawa. Kubanga embeera ya Uganda buli abantu we balabanga demand nene
bachupula. Olaba oli mu Islam fe tunywa ku mwenge. Omwenge ogusinga wano mu mabaala agebbeeyi agamu sigamba nti gonna guli fake naddala lika ezo ecupa z'olaba ennene ezirabika obulungi fe tuve ebweru bannayuganda ababeera mu diaspora bananjulira ove ngamba bia ali original bia ali original naye egyo emyenge egyebbeeyi gye mulaba ba flashinga mu mabaala ogunywa enkeera nobanga eyanywedde obutwa nga tozuukuka toyina appetite okitegera naye nga waguze ecupa ya 800 omwenge bagucupula nze nagula perfume wano perfume yange yabula oba yabulira wandoza nawe emmotoka ojooza nani nagyerabira mu mmotoka abaana ne bagitwala sigula perfume mu Uganda nengenda mu dduuka anti fake nengenda mu dduuka erimu same perfume ne baginguza 800 perfume wajigula wano tewagira teka mu firiji eza fano bojigo jiteka mu firiji nesula mo jiteka mu freezer ojogeza nga ndi kusimba edda omusajja yankubira nga amuvaala amaanyi g'olina njaga onangire perfume ya nentandika ogiranga ndowooza mwezi gumu najja na kusimba nanona nanga mwami mubaala era njagala ojje company olabeko nkuwe nako oyogere naawe ekintu kyolabako nekwolwo nali bize nemugamba mpozi nja kujja lwaggulo nalina obulango bwengenda okukola mu studio n'agenda nanga kale kankulinde kanemuga kanjire dda ku lanchi tulye ffenna ne lanchi tikale kati neŋŋenda yali awo ng'oyise wankulukuku kati bwe ntuukayo tumala okunyumya mu office nanga tugende olabe mugundi gye babipakingira biki nti nkuwe nakoge katuba tugenda nanga tolese kacupa akakyate okuteeramu mutolese kacupa ne mugamba atakaki mbukuteeramu nti okuteeramu ng'ogenda olwomwekuba oti oba nali ngenda munaabi naye banga kati yagaggawala yafuna azitunda bulungi so kati bweyogedde ndi perfume eyisuuka mu firiji so kyembadde nkugamba nti ebintu byonna wano okufuna ekintu ekiri origin kasi abantu balaba ekintu nga kiri ku demand nga bakicupula munnayuganda wano akuguza ekintu nti kigenda kuteekako obulabe ng'akimanyi n'akuguza ekyokunywa ng'akimanyi kiri fake nga kimanyi kiyinza n'okukutta naye nga yayagala kubeerawo ne restaurant wano kati ez'ebbeeyi ezisinga emmere zisuza enkoko mu firiji enkoko nga nfu naye agisiikira omuntu abantu bakwano bange bonna abavudde mu America ne bajja wano bafunye food poisoning kati nze ondaba wano abantu bayinza okugamba nvala naye aliroko nnyo nze ekintu kyesikola kwe kugenda mwezi gundi ez'ebbeeyi bugenze kulya lunch kulya dinner sinyina hoteli zange zemmanyi nti bwengenda ku restaurant papazi ndi emmere eri original nti bwengenda anyway ya local food gyemanyi nti ettooke balitemye wali bakozi bebati memmanyi nti ennyama eri naye ebyo byabo n'ekirala kyesikola ye gundi y'okukuba eyo olwa butto abamu bateekamu n'ow'emmotoka oyiro aba wa nnyonyi ate okisusa oyongerako otamya gundi ezi so oyo w'okukuba aba wa nnyonyi so naye nga kabulaaka tukongeramu butto bwenzira ku kantu akakebera siriimu ako bannayuganda you have to be careful with that mujja kugenda okwejjuukiriza nga mwaggwawo dda temumanyi w'omanyira nti abantu teri muntu akugamba nakakebeza ne kadda nga ndiki aba omulwadde abaki abeera omulwadde aba positive buli gw'osanga agamba mbuyina nze mala kukebeza batambula nabo anti ŋŋamba nti kanguwana lwaki tekalaga balwadde
waliwo bekalaga nti balwadde ng'ate si balwadde. Kati awo bwe buzibu. Abalaga nti balwadde ne batya ne badduka mu ddwaliro, tuuka mu ddwaliro ne babakebera nga balamu. Nze nkubiriza buli muwala yenna. Musajja bw'akaleeta. Kabeere nga namba 2. Okitegeera? Nti kozesa eri origino ogende ku musaayi wali bagubaggyeko mugulekeyo. Ate ennaku zino abantu awasinga baguba 2 hours muba mukimazi. 2 hours mulugube ekyogutasobola kulinda 2 hours. Kati kale tugeze. Tugeze kale. Bwe tuba tugenda beda bwenkuyita naye anti olumu tuba tetumanyi nti tunaabituukako. Twali badde tusooka ne twekebeza ne tugenda ne tukibaala. Then from there ne tuyita ne tupiikinga ebyaffe. Anti kati abasajja agamba kati we bidda ngo andiridde ebyange mulwadde. Anti era nakyo bakibala. Bw'ato bw'aba agenze. Sajja aba afunyeemu. Abantu bazanyira mu bulamu. So naye nze ekyo kintu Zubeda oba obuntu simanyi gye buva, simanyi gye bukola. Ensi kati nga America tosobola kuleeta nonsense oyo okebeze obuntu obwo. Allah tosobola gye buli naye obusanga ate era mu malwaliro tosobola genda ku gundi n'okagulawo. Okitegeera? Olina busanga mu malwaliro. Ate ababukozesa si kyangu kuba America si ensi gye nvaamu si kyangu kugenda mu bbaala n'ofunamu omuntu ne guggwa. Byakunnyonnyola. Bambi. Byakunnyonnyola nnyo. Olwo nyina okunnyonnyola ennaku nga mmeka? Ebbanga liwera. Okyannyonnyola. Era nze abantu bw'omanya nti bbaawo agenze bweru oba girlfriend we agenze bweru ngeza nga America kitwale nti awummudde. Okwegatta kw'e Bulaaya kuteekinga time. Omanyi lwaki kuteekinga time? Kuyinza okubeera expensive. Kutya? Nti tosobola kugenda mu kibaala kya 2 hours n'ovaamu n'omuntu nti omutwalaka. Kati ekisooka nkikulage Bannayuganda bajja kuyomba. Abantu abasinga abavubuka alina waasula ng'alina roommate. Okitegeera? Alinawo room egi emu. Kizibu okusanga omuntu ng'alina 2 bedroom ng'agirimu yekka. Aba ayonoona. Kati okutwalamu eyo room omuwala ng'olina roommate, omuwala ajja kugasa agala bantu bandabe. Protectinga. Yes. Nga ekyanguwa ye hotel. Eyemmeka. Ate hotel zeri si za walk-in. Olina okuba wakubyedde essimu. Ekuba kati ebbaala ewedde essaawa 7 olunaku lulala. Bwe ziwera 6 tuba tuyingidde olunaku olulala. Bw'oba wagize okujja nga wabuukinze dda. Naye n'obuukinga otya nga tonnabeera kushuwa. Nga tosobola kwogeramu ne munno. Nti ki? N'omugaajira obeerayo ku mulimu funa hours nnyingi. Nti okole ki? Yakwejjamu. Ku mulimu kutya? Roommate. Anti yo n'omukazi aba tayagala kumanya nti obeera nani nti negundi. Awo sijjaawo. Okitegeera. Ayagala kulaba nga oli weetengeredde. Kati ate n'abalala tibabaawo ng'abadde awo abadde ebbanga lyonna anoonya muntu waddala. Tayagala kumuzannyirako. Ali myaka 4 gwafuna yenna mwana. Usanga abawala nga akola nansi afuna sente nnyingi nnyo naye nga ekintu ky'okwegatta ayinza okugamba amaze omwaka mulamba. Kitegeeza ku Bulaaya wali omusajja asobola omumala omwaka. Obadde Bulaaya osobola okugumala n'otegatta omwaka mulamba nga nne mulamba bwekku. Tebaawumbe.
Era singa gundi mukwana amanya market gyayina eyo. E Bulaaya. Singa atwala box na box. Baliyo bali ku service. Yalla. Wamma bambi kyababa batumya amaanyi g'ekisajja ennyo. Anti kati oluusi otuuka ekiseera nga ne sexito kyamulowoozaako nnyo. Okitegeera. Kubanga waliwo okulowooza ku kintu ng'omanyi ogenda kukifuna. Kati bw'olowooza ku kintu ng'omanyi tekito kyafune. Ate kati America seringa Uganda nti osobola okugenda n'otemesa. Tewaliyo bano bafenga ku speak. Tosobola kutemesa mu America. Okujjawo ng'ogenze Vegas. Newejjamu. Waliyo y'emidaala. Ate nga babbeeyi bazibu. Anti kati obala tiketi biki ebya bbeeyi. Kwegamba okutwaliza okuwa sex. Baganda baffe bali okwegatta mu Ebulaaya. Okwegatta Ebulaaya. Kwa bbeeyi ate kwa bbula. So buli omu alina obbaamu ne kasabbuuni. Kati okumanya kwa bbula kyova olaba osanga omuntu ng'awangadde n'omuntu naye nga tali suppose kubeera naye. Anti munaamugjamu. N'osanga omuwala gwe weegombanga wano mu America mu Uganda. Nogamba nange ekyana ekyo. Ne wavaayo akigalamirako noga akyakoze ekintu kye. Naye nekya. Bambi. Nekya. Ng'agamba ekijja kijje bannaaye. Naye ate waliwo bba abawala nga ye ayimiridde agamba sijja kgenda na kiyenjerwa mbeera. Okitegeera. So okwegatta eyo kwakubalira ku ngalo. Kwa ngalo. Olina okusalawo oba olina okukkiriza nti nnyingira relationship ebyaddala. Bambi kyebava abasajja bagamba nti baŋŋambe abasajja mulina kasukweya we mutuula ne mwebuulira ebizibu. Nti munnaye gwe bakukuba emigga emika olunaku banga abakazi babakuba abakazi babacunya. Of course waliwo abayitamu embeera bw'ogikkiriza. Ate baŋŋambe temulina choice. Anti bw'ogikkiriza kyenkugambye. Nti kanyingire relationship. Kanyingire. Kubanga anti nkugambye relationship weeziri ennungi. Naye embi nazo gye ziri. Naye baŋŋambe ennungi zaakubalira ku ngalo. Kisinziira naye abantu gye bali abeesimagana ne bakola famire zaabwe gye bali abali obulungi. Naye ate gye bali n'abali obubi. Kati ekibabeeza obubi nti tebamaakinga. Oli amanyi ekyamuleeta ku munne. Kizibu. Okitegeera. Kati bw'alaba ng'ate bizzeemu n'omwana n'ajjukale n'ajja ng'asaaga. Okitegeera. Sina bwe mulaga bantu. Yes. Tyosanga muwala wa Haji oba Mashek wano. Nga singa yalibadde wano. Teyalibadde muka Yozefu. Nga muka Muvawala. Okitegeera kye ŋŋamba. Oba otegeedde kyegaye Reddin. Nti Mashek wano. Ow'amaanyi. Ne muwala we. Ali eri. Ali ne Mukomba Mudaali. Yes. Embeera. Nga tebigatta naye olw'embeera. Era na muzeeyi n'akkiriza nti wa. Bw'alidda wano. Tulitetenkanya. Kyovola nti obufumbo bufa nnyo ng'omu ku bantu afunye empapula. Omu ku kapo. Afunye empapula. Kati bw'ajja eno. Katugeze. Nze ndi Haji. Muwala wange yafumbirwa oba mu Katuliki oba mu Kristaayo oba muki. Bw'alina kati omuwala akomawo. Katutandika. Okitegeera? Katumufunira ani? Jamada. Ng'eri abika. Ate addawo nga yeebikka. Nga bazadde baddamu bawulira ku mirembe. Kubanga bo baba bakimanya abadde mu kkomera kati alivuddemu. Kati ng'otandika okulaba embirigo nno. Kitegeeza mu ssaala eyo gye musaba. N'omusajja si mukazi yekka. N'omusajja abaayo nga mu famire gy'avaamu basiraamu bazibu. Naye nga muntu gw'ayina wali. Ng'olaba tekigatta. Kateebereza gw'oli mwana wa Sheikh mu Uganda amanyiddwa ennyo. Naye nga gw'osula naye
ate alina okugenda mu church mu byafumbo n'omutrusting ate otya tusobola kati ne family eyo ejja kukimanya egambe nti mwana waffe bw'oba oteredde funayo omuntu gwe mufaanaganya eddiini gw'onoogamba nti afumbye kino nkikakasa kitegeera kwefunira eno ajja nga bamugira genda okugira ti ne mawulire ge tulaba gundi yakoze okuwanjula okwekyama kati ne bamulinda ku airport embirigo n'etandikira jjukira eri ali mu bufumbo obuli kyebava bajja ne beekweka eno bakola emikolo gya nkukutu kyekyo kati nze atali mu eyo embeera lwaki neekweka okitegeera yes abantu abamu tebaagala kwogera reality naye yeeyo embeera okitegeera yeeyo embeera eriwo nti ekusobozesa okubeera n'omuntu nga wa kiseera naye tekitegeeza nti ate abantu abalina ebyaddala gye bali nti abeesanga mwana musiraamu namusiraamu beemanya bakadde baabwe beemanyi nti muwala wa Haji Gundi ekyebando beesanga beemanyi ne beegwako ne bakola obufumbo bwabwe era balina abaana biki ne kasita osanga Jamaada ng'alina Rita wabaawo question mark wabaawo question mark in future okujjako nga Rita akkiriza okufuuka Jamila naye baba batakkiriza wabaawo question mark mu future bazadde bayinza okugamba nti omanyi mwana waffe tereera yes tomisinga TV ne theatre anti kati byennemu kyova olaba ompise nze seeraga naali kugambye noonya gye ndi naye sivuze nenjija kubanga nze okuva lwe nava wano ndi ku kamera nze sivanga mu kamera nze mbadde emyaka 2 ebwerwe naye osanga abantu ng'alina emyaka 17 ng'atamumanyi kati ne weebuuza nava wano nga tannazaalibwa kati yantegeerera naye olwo ku social media amanyirwa ekyo sisobola kuva ku kamera njimisinga by the way nga gwoli ku muzindaalo njagala nnyo n'okubeerako nkyalina talenti yange nsobola n'okuddamu ku TV naye nsobola okukozesebwa simanyi sikyasobola nyinamu olugezigezi nyinza okugamba wakati nze omanye bwe nagenda ebweru nagezaako okugenda mugundi mu New York Film Academy nga naakatuuka nsome ebya movie biki sente zaali nnyingi naye bwe nagendayo neŋŋamba kirungi okozesebwako nagendayo neŋŋamba bibansomesa byonna ate mbimanyi nga mbitegeera naye nga sente nnyingi bangambye 6,000 semester naye nga nali njagala contacts kubanga bw'osoma nabo of course bafulumira mu movie nga wasoma naye naawe era kyovula nti osanga abantu batambulira bwe bati n'ebyewaffe bwe biri ani akumanyi tosobola kuyingira Hollywood nga teri akumanyi abaana bangi era lecturer waffe yatugamba nti buli mwaka USA efulumya kumpi milioni 2 ng'abaana banookinga Hollywood naye abayingira be batono lwaki kubanga ani akumanyi oli ajja kujagame nasoma naye ng'ali gundi asobola kino ne bagira so naye mimisinga okubeera nga ndi talenti yange theatre biki kyovula nti bwenjiji eno noonyayo abalazanyi omuzanyo nga oba muyinayo paati mumpe mbeeremu mbiremu John Sega omulabyeko abaali mubende sinnamulaba nakatuuka naye njabba noonya muli bakyali oyo kyali wange nnyo kyali wange nnyo John nkutumidde nnyo baatuuka n'okuŋŋama edda bwebikolwa byange byonna mbubiringa ebyanaye osobola kutuusa lugezigezi lwa John naawe olulaba nti naye tosobola dutuusa no si lugezigezi John yes mayi bw'obeera ne principles abantu baali muzitegeera zaalina abantu bakufuula olugezigezi nze mu Uganda muno nyina ekintu kye nagamba nti singa tukwata ku bukulembeze waliwo abantu mu art bensobola okugamba nti oyo bw'akwata ku kintu kigenda kugguka ye John Segawa omulala ye Alex Mukulu
abo abasajja abo balaba John bwomu ayagala ekintu lwakuba nti tuli mu nsi etategeera kyayagala nenga John nze namutegeera nti ayagala ekintu ekiri perfect ekintu kyetunawa omanyi ati lwaki yagwa nti tetwalowooza ku bintu byetuwa abantu nti bijja kutuuka bikaddiwe John yali ataddewo system ng'abantu balaba bafuuse ba kiraasi nga n'ebintu byetubawa olaba nga bya kiraasi naye nga buli John bw'ateeka kiraasi ku stage nga banne bamugamba oyonoona ssente ebintu byoteeka mu ssente nyingi nnyo ssente zituzizanyira ziggwera ku stage okitegeera naye nga kyetwali tulina okuwa abantu nti singa tuli mu ggwanga eryagala art singa tulina abasajja nga ba John Segawa nti omukubira bukubizi nti njagala kundizayiningira stage ku Serena nga ye ali awo ssente alya zaaki designing si bino byakuba nnyondo ye plan ya stage n'ajja n'abeerawo nga bagikola n'avaawo n'agenda ng'ali happy okitegeera John ye muntu akola omuzannyo n'oggulawo booti kateni noga ssente zaffe ziweddeyo so kati lwe lugezigezi lwe bagamba lwayina naye ng'ate nze njagala nnyo gundi ye nze John waliwo ekintu twaliko e London eyo ye nayagala nnyo ebintu nga biri unique ng'akirina yekka kati twali e London mu 2003 mayinze yali mukwano gwange si yali nakati nga tusula ffenna bwe tuba tugenze nga All Stars kati nali nkyebakiriza n'agenda mu mall naye bw'agenda mu mall n'adda kaali kenge akacupa bwe kati n'akaleeta n'anywako obusaanikira bubiri n'akaza mu kabada awo nga we tusula kati nze nzuukuka ndabako taliiwo ndaba akacupa ngakanyirira ndabako nga mnywako bwe nti kuba nasomako nga siddagala nga kakunywako nenywako nga kawooma nenkeyongera kisikako sikange nanyini yanywedde bubiri bw'onywa bwe weeyongera kumbe neyanywedde obubiri ali wansi agudde afa kati nze akajanja nywedde obusaanikira nga 6 nenkatuusa mu ntobotobo nti kati John avaayo nze ndowooza nafudde dda mu ntebe awo kati gundi aŋŋamba mu John bwe yavaayo yagamba bwe kaba tekayiise eyakanywedde mufu yagula omwenge abazungu baba n'emyenge ng'osobola okunywako akasaanikira aka n'okiggala kati nga bw'onywa ennyo oyinza okuzuuka ennaku 3 mbu yagamba bwe kaba tekayiise akanywedde mufu bwagenda okukyuka ati nagaye nembwa naye John nakati akyakyogeraga akasajja gwe akajanjako wali ofudde nanywa akenge ka John siri kiddira naye kwega John tuvudde wala nga tuli bamukwano nyonyo ate nange mwagala nnyo omanye wange tasobye oyo okoze otya ango amasanyazi negagenda naye kati nze John omulaba ne bwaba naki ne bwampita tolaba nti mbadde ebweru emyaka gyonna ne bwaŋŋamba John jangu tukole kino nsobola n'okuva mu America nenjija nembeera wano kulwa John ng'alina project gy'ayagala tukole kubanga mmanyi omusajja oyo buli kye tukola naye kiba perfect ateeka ebintu byabiteekamu obudde bungi naliyokko wali ewuwe nendaba art neŋŋamba we need that guy we need him yes netuba n'ekifo nga ng'ekyo nga kinene nga tulina doomu baziyita doomu ezabaki ezaba artist nebwe Uganda tulina okwagala art kuba kati gwe mulimu oguhayalinga abavubuka ng'ate abantu bwe banakitegeera nti Uganda art yebezezaawo abantu bino byonna tuli mu art
tujja kwefuula nti tuli mu journalism naye it's not. It's part of art. Nti ekyo ekintu bwe tunaakiteekamu amaanyi ng'eggwanga tujja kuba twezudde nga Nigeria bwe yeezuula nti balina amafuta balina ki naye art industry yaabwe nene nnyo ng'Abayindi bwe beezuula nti balina buli kimu naye movie industry yaba making. India eringa nsi yakusatu okufulumya movie mu nsi yonna. So naffe bwe tuneezuula nti Uganda ba youth bonna gali mu art. Twali badde tuyina ziddoomu. Tetusobola kuba na ggwanga lyagala eririmu Bannayuganda baagala art. Ng'essaawa eno tetuyina kifo w'osobola kugamba nti w'osobola kuteekera show. Cricket oval si kifo kyagwo. Kyo kya cricket. Tetuyina kifo kyonna mu Uganda ekisobola okukola w'otegekera concert. Bino byonna bye twerimba ate Serena, that is not a... Tujja n'abyogere bye bagamba akakkanya abantu. Inciting violence. Akakkanya banne akakkanya. John. Abyogerako ebyo. Kankubuulire. Yandibadde waate mwamukoledde wafu. Kankubuulire. Tetusobola kubeera mu nsi nga tuli ku yes. Tulina okubaamu n'abantu ng'aba John Segawa. John Segawa ebintu byayogera bituufu. Lwakuba nti ensi gy'abyogereramu ekiraba ng'ekitasoboka. Kati Munnayuganda ategeka show. Ate ne Munnayuganda bambi omutegesi tomunenya. Bw'anaateeka ku level ya John ajja kuvaawo nga bamuwaana wakoze stage naye nga talinamu yadde. Nabaddeko e China. Navuddeyo nga ngamba singa ensi yaffe Uganda eyagaliza omuntu buli omu okugaggawala. Buli muntu yali gezezaako n'asuubula e China nga tebamuggyako musolo 1 week. Kubanga China ojja kusanga address eyo nga ya $2. Ogireete wano. Ogisasulira obukadde 5. Kadde 5. Kitegeera? Omuchina yateeka ekintu nti osanga akantu bwe kati nga tekaweza $. Nga tekaweza $. Nembuuza omuchina omu kwa bampita mugundi. Bampita as a vice president yuna. Bampitanga mu trade fair. Wenna meeting debo n'abanene abakola ebintu mu China. Nembabuuza lwaki ebintu ebijja mu Uganda biri fake nnyo. Waliwo fake. Naye ate ekijja ewaffe ate kibi nnyo. Na omanyi bwe yaŋŋambye no, the problem with the Ugandans ajja n'akugamba ayagala grade 4. We have 1, 2, 3, 4. Nti bwe ojja kusanga t-shirt eno yennyini ng'omwana agiguze agiina e Uganda ng'agiguze 10,000 naye nga bw'agyozaamu tagiddamu. Onsange ne yange agiguze mu America $100 nenjoza naye nga nagijje mu America naye nga yava China. Olowooza lwaki? Because abaawano bagenda ne babagamba munnaye bwe tunaatwala ekyo teri ajja kigula. Kubanga omuntu akiina alina same t-shirt. Bwe naatwala eyange ey'ekikumi teri agenda naga bampe grade 4. Grade 4. Gy'anaatwala e Masaka ne ziggwawo n'addayo. Yes. Naye ng'ebirungi gyebiri. Nze bulijjo natuuka ekiseera ne ŋŋamba naye China eyina ebintu original. Eyina. They have ebirungi a lot. Ebirungi. Naye olw'okuba nti kati olaba lwaki omusolo gwa Uganda baaguzza mu kiro. Baali tebasobola kugubala. Omuntu aleeta ebintu nga yabisuubudde less than $1. Nga buli kimu. Aleese kapiroka okuva e China nga tekaweza $. Kati omusajja waawane ku revenue anaakukyajinga atya nga teweza $. Okitegeera? N'akiteeka mu kiro.
kati omusajja omuchina n'angamba bwe namugambye nti the problem we have omusolo gwaffe gwa kilo n'angamba ne baguzizza mu kilo nammwe mubayite mu birala ebitaweza kilo n'angamba ngaki n'angamba subula G-string omanyi kilo ya G-string ezirimu ekiremu era ddiri mu China namwebaza ne mugamba omanyi container ya G-string gundi ezirimu naye nga teweza $1 G-string emu teweza $1 eri ku 50 cents one G-string kati wentikka container ya G-string omanyi ezibeeramu njina miliyoni za G-string 1 million wano omanyi eziyejjula wano edduuka lino okujjula G-string zino oyinza obutaddamu kukola ne bw'ogamba nti buli emu ngitunda 10,000 G-string emiliyoni namba times $1,000 okitegeera ebintu byonna birina kubazibwa okitegeera naye China yategeka ekintu nti buli muntu ng'erina omugaggawaza kati ndowooza ensi zino bwe zaakiraba ne gamba tetwagala muntu buli yenna agaggawale nagenda mu juwale mannange ng'omuntu osobola okuleeta akantu bwe kati nga kalimu necklace z'osobola okutunda emitwalo 10 necklace nga 100 naye nga bwe kati okaguze $2 nga 2 nga ziriyo n'olyokoziyisa kati ate obwo bayinza n'obutabuggyako omusolo ng'olinnya nnyonyiyo ng'ogula obwo buto omanyi nti osobola okulinnya ennyonyi n'ogenda e China n'otikka G-string zo nsobola n'ossamu siyagala kugamba ba revenue bajja tucekinga G-string wano nyinamu nga 10 wano 10 muyemabega 10 gundi n'oyitawo kati ate gwe ng'aja ti ozambalira dda oyambala G-string nga mpulira nti wentuuka okufuka yabanna jako muva wala ate G-string okufuka ofuna kawaya n'obikkula bannange otukwasa firimu muva wala siibula abantu nkute bannange abatulaba mwenna naye nga nkwagala nnyo nkwagala nnyo munnange njagala ogyeko omuyuna tutaako omuyuna nzije nambuleko nkomewo ate n'ekirala waliwo opportunity bannayuganda naye sijagaliza bano nti njijja kukuba kyeyo mujje ojagaliza ffe abagenda abajja okujja World Cup ndi omu ku lukiiko Boston bantadde kakiiko akateesiteesi abeera Boston so kati World Cup 2026 eri US kati abannayuganda ng'oli ayagala okujja having fun in World Cup abantu balina dream okuva nga bato tinjala kulabako ku World Cup nga tagirabangako ng'agiraba ku TV so kati bwotyo bwontute mu America ennyonyi n'ogenda 2026 abakyagala mwenna contact me nkyali wano tukole plan eyo tusobola ogenda as a group kwembase ne tukikola as a group nebefuna abantu nga 10 tugamba nti group yaffe tugenda ne supportinga World Cup but it's not a guarantee bantu bayinza okujja ate ne bakwogerera omugambo ogutokomoka omanyi wano twogera it's not a guarantee ebya America tebiri World Cup n'agamba bajja tuwa tebiriko guarantee era process yemu yoyita mu kusaba biki naye chances weziri olwokuba nti America sibawagizi ba mupiira kati they need abantu abanakola vibe abanawagira omupiira World Cup abasaakanya wote bondute mbasaakanya yes so omukulu ampaddeyo akantu avuze najja wano omumerika waffe vice president wa UNA sava kolooza wavaako bakukuba ekikono bakukoowa
Bakyampita vice naye nga sikyali. Bakuta. Wali obalemeza. No, tewali kulonda. Tekwaliwo. Bakujjako bujja. Abasinga bonna gundi executive yaddako yonna apart from Mubawala. Council member bonna baddako nga bwe baali. Kwegamba yonna nga system yonna. Kikiwakola ki? Ndowooza bino ebyaliwo kubanga ate bwe byagwawo ne nomination ne zigendawo. Kati ndowooza bo ne bagamba ngeri gye bamuliddewo katuteekewo okukola ki nomination. Nina kuba kujjako oli eno mukomera. Anti nze baŋŋamba mbu deadline yaliwo naye ngenda okulaba deadline nga yeyo gye bampambiramu. Naye nkyakola ebintu era nkubiriza abantu mwenna convention egenda kubeera Colorado. Ate bajja kuddamu balabe Mubawala party. Ekisi ate nsobola nja kussa omukono nga nfuze ku kibiina ekyo nga ndi president wakyo. Muyuna. Waliwo ebintu bye njagala okutereeza Muyuna nga nfuuse president. So bakkiriza bagaana olina okudda. Amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu. Ate awataali kulonda n'abantu bennyini bakimanyi ti ono Mubawala baamukuba kikono. Tewali kulonda mugamba mutya ti omuntu yekka ate nga wa people power yekka y'atadda. So, adda. Nja kudda. Mujja kiwuli. Amaanyi g'abantu. So kati tukubeereko nnyo. Mumbeereko nnyo. Naye ate bwe tuba ate kati ate ebyayo nanyinza n'obutabirowoozaako nnyo. N'oleeta ki? Ate kati ndeeta ki nga tujja kuba ntebe tuli busy. Musiibe bulungi mwelaba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.